nga nina bye njagala okukola ali nansabira edduwembi nebifa tata Solomoni n'abikolimira naye Mami Hindu naye encouraging tugende tubinoonye netugenda nenajjuuko netubinoonya ne batukakasa nti babikola ku weekend kase byenjagala naye neŋŋamba oke ali ne tata Solomoni bakolimye byabwe bikoze naye nensalawo olunaku tulutambuze nga bwe tusanze. I did not at any one point expect a party like this tonight. This is a big surprise. Family affair NUP ali wano mwebale nnyo coordinatinga n'okukola mwenna n'okwagala okunsanyusa bannange ensanyuse era mumpoze ebbanja simanyi kyengenda basasula naye mwebale nnyo 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 mwebalire ddala olunaku luno sijja lwerabira era ne luli ku anniversary yaffe bwe mutyo mwatukola ne mutegekera embaga ennene nnyo ne mutuwa ebirabo era n'olwaleero ngambye Kendred awo kyeyatuwa n'olwaleero tukyatukozesa ewaffe 7 years later bannaye mwebale. I can't say more than this. Okujjako okubeebaza tubaagala nnyo bwe mujjanga e Uganda mutubuulirangako tuba bize naye bannaye tetusobola kubulwa budde bwammwe mutubuuliramu nti muzze ne tubawaayo ku lumonde waffe ne muwogo gwe tufumba ku makya ku caayi ne mujja ne mutulabako akatono naye naffe ne tubalabako tubaagala nnyo tetwagala basuba nga muzzeeka mbeebaza. That's the best I can say. Era twongere okusaba Allah Katonda asingayo Katonda yatonda ensi n'eggulu naffe n'atuteeka mu nsi muno asobole otuwa obulamu obusinga ku buno. Amiina. Mbadde ndowooza Mwami Kyagulanyi alina kyagenda okwogera nsobole okuggalawo naye agambye it's my day. Kati kanjogere bye mbadde ngenda okuggazaawo. Njagala byogera nga nfukamidde nga neebaza Mwami Kyagulanyi. Nsaba kwebaza okunjagala nga ndi muto n'onjigiriza okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu nsi muno. N'omumiikiriza ku bye nali simanyi byonna. Nze ngamba abantu nti nina omusomesa asinga ate yansopera mukwano gwange n'okundaga mikwano gyo n'okumpa abaana abalungi. Nkwebaza okungumiikiriza n'okumpa essanyu n'okunjagala ennyo. Nobera tata wange, nobera chari wange, nobera wakabi. Asana. Era ngambanga abantu nti abamu munda babulabi naye teri muntu amanyi okusinga Mwami Kyagulanyi. Taliyo. Sikiwa nti ne bazadde bange bamanyi okusinga Mwami Kyagulanyi bammanyi. Naye azize okungumiikiriza. Emyaka gyenina sijja gyogera. Naye kusobola okibala. Tulina omwana ow'emyaka 16. Bweba Abakasi obulamu bwange mbutambuddeko sayidi eno gye ntambuddeko esingako eno esigaddeyo. Kyebaliza Katonda.
eno si birthday ya mukazi wo muwanyi omaze wefuge bannange mbebaza mwebale byonna tubaagala nnyo era nkikkaatiriza temujjanga Uganda ne mutatugamba nti weemuli bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tubalekera omutonzi abatukuumire. Maybe just okwongerezako ekigambo kimu bannaye mwebale twagala tetuli banjawulo nnyo ku mwe tulinga mmwe ne mwasalawo tubakiikirire tubeere representation yammwe tumanyi nti kyetukola kyonna obulungi kiba kiweesamu ekitiibwa ne kyetukola obukyamu kiba kirabisamu because we are the representation of you. Tetuli banjawulo tubamu mmwe mwebale twesiga mwebale twagala mwe abasajja munnaye mwagale nnyo bakyala bammwe namwe abakyala mwagale nnyo baba bammwe. Let us be a different generation. Okitegeera ensi gye tulimu ewakasi nnungi nnyo naye kati ate mwe mwena chance ebeera mu nsi eri obulungi. Twagala Uganda yaffe tugikole bwe tuti nze ne babbi betuliko Uganda ebeere ng'esudi ng'eneza enguudo ezo ng'abaana bwe tubaffe tetufunye chance wakiri abaana baffe babeere nga bali ku birthday parties bwabwe ng'emmotoka ziyitawo nga balina zi flyover bwe zityo n'enguudo ennungi ate tujja bikola mulo. So mwebale nnyo bannaye kutwagala muleke bannange mbayiseeko ebyokya. Thank you so much, baby. Thank you so much, Mr. President. Baganda bange, omanyi President wali ne First Lady wali fenna tuwuliranga abatagala yadde okuvaawo naye munaye waliyo kafyu tende twaga oba bali tuggalewo naye bajja kubeera batulaba wallahi tukkiriziganya.